Kagina yatandika omulimu guno ku ntandikwa y'omwezi guno alabudde abakozi bonna nga bw'atagenda kulonzalonza kubakwata kuno nga ssaako n'okubasiba singa banaakwatibwa mu nkola y'emirimu efiiriza gavumenti. Kagina amanyiddwa nnyo ng'omukyala omukozi era yasobola okugogola ekitongole ky'emisoso kya UNRA gy'amaze ebbanga eriwera. Yaweebwa obukulu bwa UNRA ng'alekedde omulimu gw'okulongoosa enkola y'emirimu kitongole ssaako n'okulongoosa enguudo ezitali mu ggwanga. Tuyinza okuba nga tetubadde accountable kubanga abangi ffe mu kitongole twagala kukola emirimu gyaffe, tetwagala tuli technical naye tosobera kubeera technical n'osirika ku ssente za gavumenti zeekuwadde okukola. So tuteekwa okubalaga nti gavumenti yatuwa ssente bwe ziti, tubawadde enguudo bwe ziti. Kagina era atiisizza okwasanguza abenyigira mu bulyake n'evvulugu mu kitongole kino ssaako ne bannabyabufuzi abalemesezza ekitongole okuweereza obulungi. Bannansi bangi bagamba nti ebitundu bingi birina enguudo embi ennyo nga tebafuna mugaso gwa ssente zaabwe ze bawaayo mu musolo. Kagina asuubizza okutuukiriza obweyamo bwa gavumenti obw'okulongoosa enguudo eziwera mu bitundu by'ebyalo. So way bridges tugenda zikyusa tulabe nti obubbi obuli ku way bridges mpulira nti way bridges waliwo abaziyita ATM. You just go there no collecting a sente. ATM tugenda giclosinga. Abadirenga projects first of all tubasaba balekerawo kubanga waliwo ba contractors bo bamejaringa mu kudirenga. Administrative review n'ateekako ey'okubiri n'ateekako ey'okusatu newankubadde tewali kizibu ku procurement. Abo tugenda exposinga tutuuka ku position we tuba blacklistinga kubanga bagala kwonoona emirimu gyaffe. Naye ne corruption naye edireyinga. So cleaning eno gye ngamba gye tugenda okukola ffeffeka yakulaba nti bwe tu reducinga corruption ne tugyawo project etambula bulungi. Omulimu ogw'amaanyi ddala Kagina gwayolekedde omuli okulwa n'entalo ne bannansi okusinga abo abaafiirwa ettaka lyabwe mu nkola ya gavumenti ey'okugaziya n'okulongoosa enguudo wabula nga baalwawo okusasulwa. Okugulana mu bitongole bya gavumenti naye ebadde ensonga y'amaanyi ddala nga lwaki enguudo zigaana okuggwa ssaako n'abakozi abaweebwa contract emirimu n'atandika okugikola gadibe ngalye.